okuva mu buyinza bukwasa omulala kubanga tewali kibiina kirina vision na mission ng'enaale era ssebo muganda wange nkusaba nga tutunaba kuva wano nja kuwa enkofiira eno ojambale oyingire ekibiina kibayita Mighty Party, ekibiina ekirimu endowooza ekimanyi eggwanga gino gye livudde, ekimanyi we ligenda, ekimanyi ne we liraga. Enaale wayinza okubaawo obusontono obutusoomooza naye obwo era bw'abantu bangi. Njagala okuyozaayoza abantu abayise mu bululu naddala abavubuka balonze jjo LC5 n'abalala. Nyongera okukubiriza omulango w'abantu okusonyiwagana. Abantu balina okutegeera bye tulonda. Tulonda fe ab'ennyumba emu, twelondamu omuntu atwala fulaga agitukwatira ebbendera. Tetunnawangula. Bannaffe bayinza okubeera eyo nga balowooza bawangudde. N'ebijjulo babamu bafumbi. N'ebijjulo ne bafumba. Tubasaba ssebo Mukama wange aladesi. Kikyali miwunyo. Abantu baffe tebajaganya. Era mubasaba muyimirize obubaga obujaganya. Mubuyimirize. Yakoze embaga celebrating mu Buganda. Naddala wano mu Buganda tekyo kyali kibi nnyo. Kibajabire bayinza kuba bamaze. Waliwo ebifo gyebajaganya. Naye kati wano mu Buganda ne mu bitundu ebirala because ne bwe wawanguddeyo nga gomanyi okujagenda mu parliament ne bali tubeetaaga. So abantu baffe bategeere akalu kano ke tulimu ka nnyumba emu. Tulonda mwana atukwatira bendera. So mu kulonda atukwatira bendera tutegeeza tulonze omuwanguzi. Era tebubeere eyo bwe ssebo nnyabo twakwasiza bendera yaffe weefuula ow'ekitalo tusobola okusalawo ne tugikuggyako bweyolesa empisa embi. Mumanyi kuzibajjako. Kasita obanga ogikutte tomanyi na ky'oyina. Bendera si yo. Bendera you are a flag, NRM flag bearer. Gwokwatidde NRM bendera. NRM sigwe Kambugu. Sigwe Katushabe. Bw'oba oyagala kukwata bendera yo ng'omuntu jangu independent. Nga Minisita Sekindi bwe yakola. Bwe jangu independent. Era bwe tunaba tujja mu district yo nga tunoonya akalu ka NRM bwe tetukulabawo. Oba afuuse kaasa avudde ku mugendo. Ate nga mumanyi wammwe? No. Ukasova mu family. N'ojaabukamu n'ogamba nze ate nzijanga nze wannamunigina. Olw'okuba simanyi no. Era omuntu yenna kambabuulire njagala okwebaza Ssempijja minisita. Njagala kigende ku record. NRM eyina bayita ideologies. Tulina n'enkola yaffe gye tukoleramu ebintu. Bwe tuba tuli bakwagala kutwala kibiina mu maaso tulina okwejjamu omululu n'okweyagaliza. That must stop if we are to take NRM. Bituba tuli bakunyweza okugatta okubeera mu buyinza. Bannange mubuuze ku basajja bali aba UPC. UPC was everywhere. Ffe twasoma history. Naye bw'onoonya kati red bano biba bikomezzaawo. Abannopu bamutebi bano. Naye nabyo bigenze bivaamu. Sebo weebale Kambugu. Biweddewo. UPC bagisaanyaawo. Kambugu okuva lwe yava mu Nuupu Masaka yafa. Nuupu tekyalimu. Era bano abasajja abajogera tasaana kwambala kya red. Kambugu yalya. Kye ŋŋamba. Bano abasajja abajogerera. Mwami Mutebi ate n'okwambala red. Abyambala. Tasobola abiruwa kati singa abirina. Mundagako ekintu kyalina ekya red. Omuzindalo ogumuliraanye ogwo gulimu akamyufu ne weesigamye. So in brief, mwekyo tobyogerera otambula nabanga busiraamu. Omusiraamu omukatuliki ondaba nyina omudaali gwe bambatirizaamu nkyagwina gugu. Nkulaba. Nyina yero. Enkofiira yiyo. Tovaako. So in brief, omuntu yenna nga ozzenga independent ng'ate oyita NRM leaning olikaasa wava ku mugendo. Tosobola kuŋŋamba mbu ggwe wali mu NRM wate n'olaba ebizibu ebigendo gibaamu. Where were you? That means we are part of the problem. Mwami Kambugu ono kamugereze ku Mwami Kambugu kubanga mwekitiibwa muganda wange ate
bwe yava mu Nuupu yayogera ebizibu ebigirimu naye singa asigala ng'ali leaning mu Nuupu yandibadde part of the problem. Kati gwe bw'oba oli mu NRM oli mukulembeze n'ogamba nti nze ate NRM ngivuddemu kubanga waliwo ebizibu bye nnengedde. Where were you? Mostly ministers. In fact, I condemn ministers. I condemn ministers. A minister, you are the chief mobilizer of the party. A minister is the chief mobilizer of the party. Mobilizer wa party chief mu district yo gy'ova bw'otugamba nti walengera ebizibu gwe n'obyabulira wabirekera ani? Who is going to help? Nga you are the minister olengedde ebizibu agozze ebbali kitegeeza oba Yuda. That is betrayal. You have not helped the party. Ate nga gwogamba oyagala nnyo NRM sajala nnyo NRM era nataddewo sebo nze we nabaseke memba kyengenda okusookerako njagala okutwala bassente b'ebyalo bonna ab'NRM ekyankwanzi bwe bavaayo ntwaleyo LC2 LC3 abama ab'emiruka balye kasente kubasomesa tuli kwa ideological orientation kubabangula ebyobufuzi si ssente abantu baleetamu ebyobufuzi ssente. President yatugambye tujjukire engeri NRA gyatandikamu tebyalimu ssente. Ssente zino ziyambako buyambi kunywa ku tuzzi naye ssente teziri part of the ideology gye batugamba. Era bw'olwotundi abantu abaleese ssente nga batambulidda ku ssente baagwa bonna ne baggwawo tebakyaliwo nimbye sebo because Bishop olwaleero jo ani wano omusiraamu olwaleero Sabbath waliwo asabisaawe atadde transport fund enkya Sunday bagenda gaba transport fund abantu ogenda mu church overnight bazisulamu. Lwaki? People are looking for hope. A leader must be for hope. Gwe ssuubiri abantu naye abantu buli onoobateekamu ssente ne boonoobayitanga ng'obabuulira nti bannange tulina programu ya PDM mujje mbabuulire nga tolina transport fund they will not come kubanga gwe kennyini bw'wafuna ekifo ekyo wakigulira bugulizi balowooza waki wabawa ssente walowooza kunyaga byabwe. Naye omukulembeze omutuufu alina kwogera mazima. Lwaki ba leaders batya okuyita enkiiko kubanga tebalina ssente za kugula soda transport fund. RDC ayagala ayite abakulembeze bonna bajje ababuulire gavumenti biki byekoze bagenda babinnyonnyola abantu. Bamubuuza olinamu amafuta gammeka RDC agenda kuzijjawo kubanga ye tabba. Mukulembeze alondebwa president agenda kubba talina nguzi. Kati bano ba mukulu baganda bange bo batuzanyirako kubanga ebintu byaffe gavumenti byekoze tetulina abyogerera. RDC bw'anayita ba leaders b'NRM tebajja kujja because there is no money transport fund. So abakulembeze kyovola tuba tubeera ne ba ministers. President alonda ba ministers nga agenda district eno Kampeyo region eno omulimu gwabwe kubanga bo basobola okubaawo n'obusobozi. Minister bw'akuyita odduka taito honorable minister atuyise so kiri tugende ne baba talina transport. Kati gwe minister bw'ovaayo n'otugamba munze pate nagivuddemu nazenda nati daka myufu. You have betrayed the president. Therefore twagala okuyita abantu bonna nga maliza ensonga eyo abantu baffe tusonyiwagane tekinnaggwa. Era mbasaba mwami Kambugo ono mutera nnyo muwulira nga abuulira nnyo enjiri ate mu musajja wa ddiini tusomese abantu okusonyiwagana. Petasonyiwagane abantu baffe it is very costly okukola kye bayita okuzza emitima gy'abantu naye kyangu oginyiiza. Wamesaba kubanga tulaba waliwo ebitundu ebimu nga bumyufu tebwaliyo nga mwakonvinsinga mukafuwe obutakutula mu bantu
tulabanga obaoli awo baminisita abo okujja nga beetengereze abamuntu abamu tubabatuuza gamba nti okusinziira nga bwoli tosobola kubuganya minisita mulekere. Waliwo ebitundu ebimu katugereze ngewaffe Bukomansimbi nze nali njaja chairman w'NRM naye bwe natunuulira nga ndaba Katushabe waliwo baani nja kutemamu abantu twawukane nnyo ate tuveewo neneerekereza ekyo ekifo nze kennyini nga tombuze. It was my personal decision kankyerekereze ne baŋŋamba katukuwa ekyobwogezi ne bagamba nze mission yange I'm not for positions, I'm for a mission. My mission is kunywereza NRM mu ntebe ne President Museveni. Kati bwemba neyagaliza kino wali ate Ssemukuutu abadde ayogerera nnyo pate ng'agenda ne ku maradio kamuleke naye afuna omukisa ogwo nze ate kangende waggulu ngenda ku kyaseeke ate nanjogera nga nze publicity nze chairman w'ekyalo Bugana kyenvaako nze ssentebe w'omuluka owulira nze ssentebe nze vice chairman w'eggombolola kati mbakuba nga ate nze chairman w'eggombolola kitegeeza nandisse omukisa gw'omuntu omulala eyandibadde ajja oba kololo oba waleva obuweereza obwo buli ku level ennene kati bannaffe babeera n'ebifo bingi gwe ssentebe w'ekyalo gwe ssentebe w'omuluka gwe ssentebe w'eggombolola gwe kansala gwe minisita gwasalawo ani anabeera chairman wa district buli kimu gw'okiina kisanja ku kisanja kati ogenda okwesanga ossa omukisa gw'abalala bw'oba toliiwo mu kitundu teri kitambula. Gwe ssentebe w'ekyalo kyo asooke gwe ssentebe w'amakaago gwe ssentebe w'ekyalo kyo gwe ssentebe w'omuluka gw'osalawo ani alina okuba kansala mu kitundu kitegeeza era gubeera yeggwe ingiriya oba okweyagaliza kuno kuba ku ntikko kuba tulaba President Museveni ye ssentebe w'ekibiina kya NRM ate ssentebe w'NRM ffe tumusaba teyeyagalizangako ffe tumwegayirira era kankubulire nze ntambudde Uganda mbadde kakiiko aka PDM2 aka President we batwadde tugenda nga bateekawo agapande bambi tova ku maini tova ku baloti tova wa bambi tukwegayiridde nga bagamba mulindeko tujja kumala kusalawo tayimu ejja kutuuka era tayimu yatuuse yakkiriza omulanga gwabwe ku muzindaalo. So therefore nga omukulu oyidde President era bwe yazze yagambye okusaba kwammwe nkuzzeemu naye bino byetulina okugoberera. Bino byebagamba mbu olwo abamwesimbako ne babagana si bituufu just babeera bantu tebalina kubanga omuntu omu yajja okumwesimbako bamugamba agenda anoonye abanominators babula mbu yali abafunye ne bamugalira abyo si bituufu opaganda abo nabo opposition sente nazigoba naye era ebyo tebalina bano tebasala kuyingiriza mu nnyumba yaffe basolovinga ebyabwe ebyaffe tebabiyingiramu nnyo kubanga gwe ate oli neighbor waki olingiriza mu nfumba yange nze mmanyi bwengaba n'ennyama yange ne family yange why do you interfere? First solve your own problems. So n'ensonga eyo NRM erina democracy waffe ali free. Waliwo some areas watabeera fairness because of greed. Era president yakirambise bulungi nga chairman wa party nagamba owali omululu naye abantu bana balina okukimanya nti akalulu nze ndi mukalulu akaseeke manye ebintu bibiri nti obuwanguzi nze njagala olina kusooka kufuna ngeri gy'owangulamu kasa tuyingira ekisaawe bwe nkuba endobo refu n'atandaba nenkuba RDC n'agwa n'enteeba goolo nempangula kabaka weddemu kati okwemulugunya nti bankubye endobo alimba naye ebiri byawedde bagifuye goolo bagibaze agenzeko ka kamera ka TV kulaba fawo bwe mbeera offside nga ndi offside n'enteeba goolo nga oli twefutandabye nteeba enkadde omusango okugenda ku lefu bwe nsika commissioner ne musika bwenti nempitawo oba mulumiza nze nnoonya kusooka kuteeba era tujja biraba kati refu ono obunafu ba ku refu naye ekizibu ekya kikino
bwenteeba goolo refu n'agiwa commissioner Kambugu oba omwami Mutebi oba n'agiwa omwami Mutebi obwo buba bubbi refu akwatibwa olabye enjawulo eyo njerabi kati barefusi bano betandise okukwata bamanya nti mwami Kambugu muwangudde ku kya Seeki naye olwokuba mwami Kambugu alina ssente n'agenda ewa refu n'amugamba $2,000,000 gaago goolo ya Sava gitte ogiwenze naye ng'ensi yonna yalabye Kambugu talinabo tiyateebye goolo kati refu tumukwata. You altered the results. Kulembeze be mwalonda bamemba ba parliament achievement si myaka 5 ku biteeso byabwe bibali ntusiza ku bantu tubawadde mu just buwiwano mukozi just district yenu mpayo ebintu 5 just 2 ombaka parliament wa Nup achikira Masaka si wa Nup kubano NRM eri mu opposition wano ombuli ebiteeso 5 byali alese bigata ku Uganda Flyer Parliament awo male ndeza nsonga za Buganda nazo kuba bakulembeza nga nnyo Buganda mwami Mutebi nedda kyenzagala akole mwami Mutebi mbadde ina kwanukira naye abuuza gwe Greater Masaka bigambo ki by'osobola bagamba dakika zino nyinginia lwaki gwosaanidde okulondebwa ku Seeki okusooka mbalamusiriza era nnyongera kwebaza bakomishona batono abavaayo ku rediyo ne bannyonnyola abantu sebo webali bannaffe abalala basiga bukyayi ffe tusiga kwagala bannaffe abalala basiga ensigo ey'okwawula yawula mu bantu nga bakola bu clicks ne bu groups muffe mwennyini obukundi ffe tusiga ensigo ey'okugatta bannaffe abalala basiga ensigo eyokulaba nga NRM egwa nga bazibikirira abalala abandibadde n'obusobozi nga baagala okuteekawo abaabwe ffe twagala okusiga ensigo eyokulaba nti buli muntu tusobola okusitula ekitone kye okusooka bassebo ne bannyaba abampuliriza mbadde mu bukulembeze bw'abavubuka ndoza emyaka gyange gyonna era nze national coordinator abavubuka mu ggwanga ate kati pulezidenti bwe twali tunoonya akalulu ka 2 aka covid nze nali national communications assistant mu ofiisi ya national chairman mukama wange minister Mire Babalanda era ffe twanoonya akalulu ka covid mu ggwanga lyonna era tubadde mu byabufuzi tuvudde awo president era nampa nembeera head wa mobilization mu ofiisi ye era ndi muyambi ow'enjawulo wa state house controller mbadde ssentebe w'abavubuka ba NRM ebukomansimbi era nze nzekka ndowooza mu region yeno alina office etegereka eri mu red carpet nga njipangisiza abantu kati saawa zino nze chairman w'ekyalo gyenva bakiyita Bugana nakikugambyeko ate ndi chairman w'omuluka bwekawuka era tosalawo awo ekawoko obutenga byonna mbadde mbikola nga netegereza ebizibu ebiruma abantu okusooka bannamasaka badelegates abanaalonda bwe muba mulonda Seeki member temulonda kinyumo. It's not a ceremonial position nti omuntu tumwongere ne kino abeere ne kino bambi muganda wange bambi muko bambi tekibaamu bambi ekifo kya Seeki member olonda omuntu oyo ekisooka asobola okwerekereza ekyo kimu. Ekyokubiri amanye ennono n'obuvu bw'ekibiina kya NRM. Mu luzungu ndoze tugamba ali ideologically oriented and commissioned.
olonda kada waliwo njawulo wakati wa kada ne comrade. Kati bano bannaffe balina ba comrades baabwe tebala bikaseera baawukana. Kada ye muntu oyo alemera ku nsonga ne bwe kiba ki ng'amanyi omulamwa gwayo ekigendererwa ne gye mulaga. Naye comrade mubanga abali mu kaddiiru temulonda ba comrades mu party, mulonde bakada ba party. Seke member omulimu gwe omukulu guba ki? Omulimu omukulu ogwa seke member kisooka mobilization, kukunga abantu, okukunga okusikiriza abantu okuyingira mu kibiina n'okukunga abantu okulaba nti basigala mu kibiina, okukunga okulaba nti ekibiina kiba kiwanguzi okuviira ddala ku kyalo we waava. Kati nze ku kyalo ewange tosobola kumpangula. Nesi waliwo enjawulo wakati w'okukunga n'okukugira. Bannaffe abalala basiga ensigo ey'okukugira abalala nti ono bw'anaavaayo ayinza okufuuka kino tumukugira asigale awo. Eyo nsigo mbi, teri tobakada mutuufu. Nze omulimu gwange gugenda kuba gwaku si gwa kukugira wabula kukunga. Twagala okuzzaawo enkola ya NRM sales. Ebizibu bino byonna obiraba ebiri mu party naddala mu kulonda ku biraba. Omulamu gwange gugamba bridging the gap. Okusooka to bridge the gap. Singa tubadde tulina seeke member ali active agatalina byanoonya, singa buno obuvuyo bwa party tebuliiwo. Banga Buganda region mutuula butuuzi seeke member najja Masaka n'abayita mwenna mubadde mugamba ki? No gwe musonyiwo ono yanzibye nti ono yakubbye nti ono yakyusiza results gwe guli criminal ddawali. Naye bino nti bampangudde line yakyankalanye awo you harmonize, tukiyita cohesion. You coerce, then people agree. Nemugamba tukiriziganye. Tugenda kusitula era ekisanja kyange ky'abayiribi. Abayiribi naye wafunye omulamu. Kino ekisanja no. Abayiribi babaddewo bulijjo. Be bantu baffe bano abambala t-shirt z'NRM ne mukaddiirako ono n'amuvuluga. Mutebi n'amujerega. Nti omusajja gweyambadde oyo akaddiye. Akusiza obwavu. Akusisa obwavu. Nga bagamba. Era nabadde nsinkana badelegesi nebaza abadelegesi bonna abazidde wadde munnamawulire amawulire n'ogatambuza ndowooza gayongedde okutambula. Tebagaguze. Alazi tebangula. Bannaffe abalala amawulire bagagula. They block information. A leader, how could a leader block information? Ekyabujega. N'ogamba abakulembeze mutemugendayo kuwuliriza. Teriyo omuntu mu NRM ayina bantu. Bannaffe babiri bagamba nti nze abantu bange wabajjawa. Bali bantu ba party, bawagizi ba kibiina. They are members of the party. Si ba muntu. Kyovola ababavaako. Tugenda kuzzaawo sero zaffe za NRM. Nzuukuse structures zino zikole. Kubanga baakazironda ndoza nawe oziraba. Naye ne bubyalo zimu teziriiyo. Abakulembeze mu asatu mulina okumanya obuvunaanyizibwa bwammwe. Tosobola kutugamba nti nno akalulu ka president ke kabamu kebbugumu nti ate nga bano abakulembeze aba local government beba baleta obuweereza wamu. Ingeri sababa obunafu w'abakulembeze abo ndabanga obuba waggulu mu party kubanga bya bululu byokka. Tebamanya bifo byebagendamu. Ne baseeke members abamu abaagala okunvuganya benda tebamanyi kye bagendamu. Tosobola kumobilizinga banno bajje eno bisho bali bakuwerekere nga weewandiisa. Seeke member tabuguumiriza, tachamuukiriza, talwana ntalo. Omulimu gwa seeke member olina kunoonya ebizigo by'ebigata n'obiteeka ku mmeeza ku table nga mutudde. N'ogamba chairman Greater Masaka region nti ye tulina abaka ba parliament oba bameka oba 10 naye nsaba otukole bwe tuwanguze. So in brief Lwobudde. Kubanda wa masimu gaka yingine wa. Lwobudde. Eso. Nze omulamu ogundeese okugatta, okunyweza n'okuwanguza. Era omulamu omulala
kwekuza NRM ku ntikko mu Buganda. NRM yali yamanyi nnyo mu Buganda ku miyembe giri egy'abasajja kamba kubuulira mu brief. Beerako Edward Kiwanuka Sekandi walaba nga NRM eyaka. Ogwalimu bakezimbira miyingo. Omugenzi mu Banda Kase. Abantu bayagalanga ekibiina kyabwe ne passion. Era Mukama Katonda abasaasire mu Banda Kase. Yasitulanga nnyo abantu bonna nga abasitula. Nga talwana bantu. Njagala kujjawo entalo. Njagala okufuna obudde nga buli kaseera mbeera mu bantu nga mbayita abakulembeze. Naye abakulembeze twagala nnyo ab'emirandira wansi. Twagala kuzza structures. Namaze dde okwogera ne ba publicity secretaries mu ggwanga lyonna. Ne mbagamba ba publicity mweddobowe mumina omuzindaalo. Tugenda bafaako nnyo okulaba tubawa tugenda bawa emmanduso mu njogera eyo okulaba nti mwe mwogerera ekibiina ingini agenda maaso tugenda masimu ngo Joseph temulonda kuwa muntu bitiibwa kino ekifo si kya bitiibwa it's not a ceremonial. Tulonde era nsaba mwenna abanneesimbyeko abava mu Greater Masaka abagala okunvuganya mundekere bakulekere kubanga nze nyina obusobozi ate nammwe bwe munandekera eyo gye muva nja bawanguzisa kubanga mulina ebifo bye mwesimbyemu eyo kati nze mundeke nkole omulimu ogwo mwe muconcentratinge ku guli nze mbawanguze era njala okusembayo bategeeza togenda kuddamu kulaba Nuupu wano mu Masaka togenda kuddamu kulaba Nuupu mu Masaka kubanga bano bonna ngenda baperereza batwegatteko bano abantu bafe abatuvuganya tebatuvuganya wabula they are just challenges tebavuganya wabula they are challenging us timulimba wendi bano abatuvuganya tebatuvuganya wabula they are challenging us batugamba no mulimba wano mukuttewo bubi they are challenges. They are not competing with us because they cannot compete with us. Katugende wabweru. Ntera nnyo okulya abantu nga babyogerako nnyo badde tatera kuwuliza naye kye tuliko ssaawa eno. Uganda terina capacity eyongeza price ya mmwanyi. Uganda terina capacity egamba nti kati emmwanyi tetugirinyisa ebbeeyi. Tetugiina. Wabula capacity gituyina production ne productivity. Emwanyi yaffe omwana ne mwatu ayogedde bulungi abadde agoberera. Bwe twaleeta investor one president we yaleeta investor ono yasobola okukwata price yaffe wano n'agikumaakuma ye n'alinda eyo gyagenda price neyeyongera era bannaffe bano bamulwanyisa. Naye ono omwana muto matuyata asomera ekigumba kiribuko masimbi no nja kunoonyereza nja kubuuza katushabe umane mupyambulire essomero liri tugende tukyaleyo. So ekintu ky'emmwanyi abantu bakyesibaako nnyo. Abantu kye balina okukola kiri kimu balime emmwanyi zaabwe baziggyemu omuddo basirike bazirabirire bwerima osiriikirire bwoti olabe ekyekiddako kubanga naffe markets obutale bwaffe bukosebwa ebintu bingi naye sagala nnyo bigendamu ebyo essaawa eno biyinza okutwalamu obudde. Abantu kye mbakubiriza ku ky'emmwanyi balime emmwanyi basirike batunulire ekiddako basabe Katonda enkuba bo bakole kufuuyira ng'endabira abantu be batulambika. Omukyalo oyo ayogedde ku vanira era gavumenti si ebikola ebyo era it is akatale wadde banaalima vanira nga akatale kakyuse kali ku kofi gavumenti era tesobola eguze mutereke ebintu byakyuseemu entegeera kyalina okukola akole bizinesi ye n'ekibalo. Bw'alima vanira nga leero tatunda leero dda ku mmwanyi bw'oba omwanyi leero ziganye lunda enkoko twabeesiba ku kintu kimu era pulezidenti tubadde tusomesa abantu PDM naye abantu baffe tebawuliriza. PDM tukole 4 acre model program pulezidenti yabadde asomesa abantu lubeera ne wano oteekawo olusuku olunde ku bibala olunde ku nkoko akatale bwe kaganda emmwanyi nga ziganye ng'olindamu ng'ate olunda ku nkoko enkoko bwe zigaanamu ng'ate oddayo ku mmwanyi. Tulina okwongera kusomesa abakulembeze balina okusomesa abantu mpozi n'ekisembayo mu ebyo ebisinga ebibuzo tugenda kwongera kusimu wanendera inginiya abantu bali ku byabufuzi na ssente
byonna bikwatagana bitambulira wamu kubanga namwe abalonzi esente muzisaba abakulembeze katuddeko ebwerwa ampuliriza oli ku Lwasa Mayinja anyumyamu nze mwebaza nnyo bannaffe okutuwuliriza ngenda kusooka kukyalako ekyoteri awo nja kusaba ku mukyalo oyo Naalongo mumanyi Naalongo munnyonnyole kyenneesimbye kakitegeere enja kutwalayo Bukunda Naalongo nebaza nnyo ssebo nenkofiira ngikugiddeko maama ssebo mumbejje maama wange webale nnyo webalire ddala abakubye amasimu mwenna mwebale naye njala okusemberayo okwebaza management eno Pasaserwadda ne ttiimu olina ttiimu ennungi bannange eno radio nnungi erina abantu abavubuka bato mvumuulu mwebale kwagala muli bakada mwebale nnyo nsembyayo okusaba abantu tusonyiwagane tukuume emirembe obululu tebutwawula nsubimanyi nsaba abantu bange mwenna abantu bamu Masaka Greater Masaka region yonna abatuwuliriza nze Engineer Sava Joseph Mukasa Semakula nesimbyeyo ku kifo kya Vice Chairman wa NRM mu Buganda ekigendererwa ekikulu ennyo okuza NRM ku ntikko sizze ku lwakifo naye nzize n'ekigendererwa ate serwanyisa muntu yenna tugenda kubeera ku delegates conference eyinza okutuula Kololo ennaku z'omwezi 24 abalonzi mwenna akaluluku ka muwendo tukagalabanja tolonda ceremony tolonda kinyumo londa Sava Mukasa Joseph Semakula okuza NRM ku ntiko mu Buganda tuyanza nyingini londa Yoweri Kaguta Museveni kuba president mukama ababiri tuyanza mamikambo